Twaniriza mu program nze nga bwe ndaba akawungeeza ak'olunaku olwaleero nze mulanzi okubuuzaako n'okwebaza emirimu gy'okola. Weebale kutulaba, weebale kubanga gy'oli weekumira ku Doxa TV, Dream TV ne Impact FM. Impact FM eno ye maama wa Dream ate ye jjajja wa Doxa. N'olwekyo atalaze eggwanga lino e Masaka batufuna ku 1.5, e Kampala 98 akatonyeze 4 bitundu eby'ejjinja 17 akatonyeze 6 songa ate bitundu eby'embaale 13 akatonyeze 7. Aboto tugenda okutambula mpaka wetunakugirako engalo ate tukukwase abalala abagenda okweyongerayo nga bakuweereza. Tubadde mu bintu bingi nnyo, tuze twogera ku bintu bingi nnyo ne mwezi guno omuyaaka, tukkiriza nti omulamwa gwe tugenda okubanjulira fenna tugenda funa omukisa okuguteesaako. But before essaawa eno esooka era sigenda kulwawo nnyo nga bwe njogera bino, producer ajja kubanga antegekera kummwe abali eyo ab'amasimu. Waliwo eyatugamba nti nga mutuliddemuko gundi tetwafuna mukisa kubuuza bibuuzo. Kale tugenda bongera eddakiika nga 10 ku 15 mubuuza abakulu bano ku mulamwa gwe tubadde tuwogerako ogwa abakulembeze ne bannabyabufuzi bakomawa gwe mulamwa kwe tubadde tutunuulira. Era waliwo eyabuuza ekibuuzo ndowooza kijja eri mmwe mwenna nga kibuuza nga kigamba nti mutuweeyoko ku byokulabirako ebiraga omukulembeze bye tulabako oba bye twalabako kwotegerera omukulembeze owa sitaani. Naddala basinga yasinze nnyo kukisimba ku wa sitaani ng'alinga alaga nti bwe mwali munnyonnyola mwannyonnyola naye kyabulamuko nga nti kati nga we tuli wano mu bakulembeze be tulina oba bannabyabufuzi be tulina mutumenyereyo mugambe nti oyo yava wa sitaani. Bwe muba nga temumulina kitegeeza be tulina bonna baava wa Katonda. Kati bwe mwogerako aba sitaani bafugira wa? Bwe muba nga mugaa nti buli mukulembe waliwo abava ewa sitaani. Naddala abanafu abali ku ludda olwa Bayibuli ensonga eyo bagitunuulira nnyo. Mu studio Isa Mulumba mulokole waali ye yalokoka, ndowooza omutima gwalokoka erinnya lye lyagaana okulokoka simanyi anaatugamba bw'oyogera Isa abasiraamu balumbirawo nga bamwagala baagala mutwala musiraamu munnaabwe. Wano Pasa Jamada baali bamulemeddeko Jamada Luhawale Chairman ng'ontandise sinnayanjula kansooke nkwanjule n'endokole Haji yajja okusobola ekirungi gw'oliraanye. Deputy Chairman yajja okusobola. Isa Mulumba waali musajja mulokole ava Busoga yoyo. Mu makati awo musajja mwangirikaani oyo atali wa Kikwangala, naye nga waliyo Abangirikaani baatugamba wano nti bo baabikwangala. Ndowooza bwe bavaamu abakulembeze aba sitaani simanyi. So nga ate ne Sheikh Abdul Sejjange omusiraamuzi w'abafu akkiriza mizimu akitegeeza Allah muzimu anti yakulira emizimu. Okay, naye wuuyo n'omuzimu gutya Katonda oba Allah yatya omuzimu. Okay, producer ntwalaako ku kamera ey'okubiri ate nyanjula abaliyo nga babalaba. Chairman wa program yateredde dda kamera ekyasikatira naye ndowooza producer ajja kuntwalayo. Chairman yateredde dda bw'anaaba ndaze nja kuba kugamba tenyaza neyanzeege. Chairman yateredde dda mu kakala kibiina kyaliwoko nekuno kyaliwoko ekibiina ekyali kyambala bbulu naye eyo kala bukala eyo langi bulangi. So nga ate aliraaniddwa Haji Twaha Lubowa. Nsanyusa okubalaba mwenna olunaku olwaleero. Okay. Semaluulu y'ate alina ffe luli
waliwo abakulembeze ngenda kweddakiika 2 zokka kino ngenda kyanguya nga producer bwampa ku masimu waliyo abakulembeze abava ewa sitaani era obalabira ku ki basebo ne banya abatuuliriza abakulembeze abava ewa sitaani sookoddemu ekibuuzo waliyo abakulembeze abava ewa sitaani okay obalabira ku ki kwolabira omukulembeze ava sitaani kwe kubeera nga abantu b'eggwanga bakulembera abakwataganya n'abakatonda abataatonda gulunansi ekyokulabirako ffe wano mu Uganda tulina enjogera ega nti ku lwakatonda n'ensi yange naye omukulembeze akulemberwa sitaani ng'avudde wa sitaani ate agenda naddira abantu b'omu nsi eyo n'abaganya kati ng'aka tulabe butunula mu Baleevi essula 27 Katonda yagaana mu nsi okussaamu ejjinja n'okulivuunamira n'okuliwuliriza kiraba naye omukulembeze ng'akulemberwa sitaani aganya abantu ab'omu ggwanga okay mu nsi muno mwe tuli kwe tuwangaalira waliyo b'omanyi ng'osobola otuwa ebyokulabirako nti oyo engeri gy'afugamu ne bwe tuwangaalira oba mu Buganda oba wa nti oyo engeri gy'afugamu yava wa sitaani kituyamba okubategeera tetwagala kusonga nnyo mu bantu naye ebikolwa bibalaga bulungi ngaani anti ngaani Baleevi 27 luliwa Lwasa Mayinja mulangira Kayagibikule Lwasa Mayinja yiyo kuli maaso awo ya 26 okay omulangira Kaya katusomere ayina Lwasa Mayinja nene bulungi ebigambo birabika bulungi tusuubira nti temwekoleranga bifaananyi so temwesimbiranga kifaananyi kyoyo newankubadde ejjinja eriri mu butonde bwalyo newankubadde ejjinja eryole okubivuunamiranga kubanga nze Mukama Katonda wammwe omuntu yenna omukulembeze nga aganya omuntu okusinziira mu nsi ye nga munaddiini Oluganda aganya omukulembeze nga aganya omuntu okusinziira mu nsi ye n'akyukira ebintu nga bino bifaananyi bannaddiini tebabeera bakulembeze munaddiini taba mukulembeze naye akulembera lwaki njogedde ekigambo kubanga tulina enjogera egamba ku lwakatonda n'ensi yange kati bw'obeera nga oli mu mawanga nga Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Congo eteri Sudan eteri njogera egamba nti ku lwakatonda n'ensi yange awo oba waddembe naye Katonda yatonda eggulu n'ensi n'obeera ng'okulembera eggwanga naye n'oganya abantu ne basinziira mu ggwanga erigamba nti ku lwakatonda n'ensi yange naye ne bakyukira amayinja ne bagavuunamira Katonda ne bagasinza era nga Sheikh bw'agambye okay kati mu Uganda waliwo abavuunamira amayinja
so amayinja otegeeza ki kigonze kubanga ekyo kiri mu bayibuli kiyinza okuba nga ku sheekezesa busolo takitegedde kiri fawuka kiri wala nnyo n'okutegeera kwe kati kizze kireete wansi wano amayinja otegeeza ki kakakinga okusinziirawo abantu bagenda ku nsozi nga mu mubukutaawo ate naye anguguse okusinziirawo nze kubanga bw'otunulira Yesu Kristo mu essula y'ekumi agamba bagamba Yesu n'ayogera ebyo n'ayimusa amaaso ge mu ggulu n'agamba kitange naye kati omuntu okusinziira mu ggwanga galino ate n'akyukira jjinja yakyukidde jjinja yatunudde jjinja gwe oli kwogera ku jjinja lino sitooni oba mu bayibuli sitooni kitegeeza ejjinja litegeeza ki mu bayibuli awo osomye ejjinja kyoga nti asinziira wano mu Uganda n'atunuulira ejjinja gye liri nga gye baaliteekawo mu nsi omuntu yaliteekawo buteesi n'akyukira ejjinja eryo naye ng'ali mu nsi agamba ejjinja anti ejjinja eriri e Makka kubanga Katonda ayita bbali ayita eri so obadde otegeeza ejjinja obadde otegeeza ku jjinja ng'eriri e Makka ng'eriri e Makka kale katwogere bulungi okay soko lindeko Semaluulu okay Haji ogambe nti teriri wano waliwo abali wano nga bagenda ne balisinza nga abakulembeze ba wano be babagamba mugende oluusi nga babawagira mugende mulisinze kati Haji tugambe Haji ogambe teriri wano naye ejjinja eryo Semaluulu lyagamba nti omukulembeze yenna balisinza balivunamira n'okuliyonka tulira mbu baliyonka kisingi si kuyonka tebaliyonka bali kisinga bukisingi okukisinga si kwe kunywegera so si kuliyonka okay kale so gwogamba nti bwe banga abakulembeze nga bakkiriza nga omukulembeze avayo nakkiriza abantu bagende banywegere ejjinja nti oyo abeera mukulembeze avudde eri sitaani Mulumba omuzindalo guli wuwo neyanziza ssebo olw'obulungi bw'abalabi baffe Dream TV Big TV Doctor Impact Radio Rasa Mayinja nkulamusizzaako mwenna gye musinzira otuwuliriza njagala otwala omukisa guno okulamusaako mikwano gyaffe abalabi baffe ab'embaale waliwo mwami Eliya alina gurupu nnene nnyo era wiiki ewedde baali Kenya gye baali basinzira otuwuliriza so bajja batuwuliriza mu mmotoka yaabwe paka lwe baatuuka embali nga puroguramu ekwaja era yakuba n'essimu wano neeyitamu era puroguramu yabakolera nnyo kuba baali gye babadde mu crusade nga era boogera ku byabufuzi ate bagenda otega Impact ate nga kye tuliko ne banyumirwa nnyo era yansaba okutumira pani eno yonna naga nti abatumidde nnyo mwami Eliya gyali mu Nambaala awo mu galagi era ne ttiimu yo yonna tukulamusizzaako puroguramu eno ekutte wansi n'ekunuukirizaako ne waggulu olw'okuyigiriza kwaffe nga tukozesa magezi gaffe wabula munsi okusinga twesigamye nnyo ku bitabo kyova olaba yankizo eriyo obufuzi obutava eri Katonda era bwe buba gye buli na wano mu nsi biki bye tulabirako ne tulaba nti omufuzi ono
si wa Katonda. Omufuzi yenna kuba nayawula obukulembeze n'obufuzi. Ebiseera ebisinga abantu tebaawula. Nze bwe nali nsomesa ne bannange nga Kaaya, Sonko, twagezaako okwawula ne tugamba nti kanisa ebiseera ebisinga ebeera na bukulembeze, tebeera na bufuzi. Era ne tulaga nti obufuzi butera okutambula n'ebintu bibiri. Obufuzi buba n'obuyinza. Kaakati twogera ku mufuzi alina obuyinza. Naye ne tumanya nti ono omufuzi ono n'obuyinza bw'akozesa wa Sitaani. Tupima tutya ne tugeejinga. Nasoma wano olunyiriri mu ngero Ssuula ya 21 olunyiriri lw'okubiri nti omubi bw'afuga abantu basinda. Naye n'abasinga okusinda olw'omufuzi omubi mwami mulanzi be bantu abali ku sayidi ya Katonda ng'omufuzi omubi afuga. Kubanga anyigiriza nnyo abantu abali ku ludda lwa Katonda. Lwaki? Nzikiririza ddala nti teri muntu ali ku lwa Katonda mu butuufu bwe nga soogedde ng'omulokole naye ng'asoma Bayibuli akkiriza nti omusajja agattibwe ne musajja munne bakola obufumbo. Teri asoma Bayibuli ng'ekyo kyakkiriza nga mutuufu. Kati bwe tufuna obufuzi obuwagira tukigaziye mwanjawulira wano njagala tuleme kubikira ne tukigaziye twala mwanjawulira wano simanyi munanyongera okunjawulira munnabyabufuzi Omulangira Kayiba yakireeta nti ate yo omukulembeze ne munnabyabufuzi abeera muki abeera mukulembeze. Kati bw'ogamba omunnabyabufuzi abasinga obwongo bugendera nnyo mu oyo politics oyo. Ne bw'ogamba omukulembeze ndaba ng'ekivaayo obulungi. Aha, kati onyweza bufuzi oba onyweza bukulembeze. Nkasuubira ekiri ku TV wali kye mbadde sirabye bulungi. Kigamba kitya? Anti wano ate mbasiraba mu kasoobo. Olabira ku ky'omukulembeze oba munnabyabufuzi eyava ewa Setaani. Kati bagasse bibiri. Kambigatte era tekijja kunkaluubirira. Era we mbadde ntandikidde mbadde mu lugendo. Kwolabira omufuzi oba omukulembeze titeyava wa Katonda. Kubeera against na Katonda. Ekyo mba nkimaze okukitta. Oba mukulembeze mu nzikiriza oba mufuzi mu ggwanga nga ye enkola ye obufuzi bwe obuyinza bwe bulwanagana ne Katonda. Aba teyava wa Katonda. Kubanga eyava ewa Katonda tasobola kulwanyisa Katonda yamutuma oba gwakkiriziganya naye. Era wano bwe nkuwa ekyokulabirako nti obanga Katonda ateeseteesa abantu be Kaayo ono I remember last week yasoma olunyiri mu Buulizi 7:29 nagamba kino kyokka kye nalaba nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu naye ate bo ne banoonya bingi bye baagunja. Kati bw'olaba omuntu agunze ku Katonda nga Katonda alina kye yakola nga tekiteekeddwa kukyuka wano era wenyongerera mu Buulizi 13:14 n'agamba nti mmanyi nga buli Katonda kyakola kinaabanga kyalubeerera. Tewali kintu kiyinzika kukyongerwako newankubadde okukisalako. Katonda kyeyava akikola abantu balyoke batye mu maaso ge. Kati bwe ngatta mu Buulizi 7:29 Kayalo yasoma ne mu Buulizi 13:14 nti abantu bano bajjuludde enteekateeka ya Katonda. Bwe tudda mu kyaki oba ku sayidi ya Katonda, Katonda agambye atya? Omusajja kyanavanga leka kitaawe ne nnyina ne yeetaba ne mukazi oyo Katonda akoze abantu nga bagolokofu naye ate bo ne banoonya bingi bye baakola ki bye baagunya. N'ensanga obuweereza obukulembeze obufuzi obuwakanya Katonda kye yakola nga kyalubeera tokyongerako tokisalako. Oyinaga nedda Katonda kino kye yateekateeka kibi. Omusajja
waddembe okubeera ne musajja munne bagattibwe. Eyo nno ndi ku saidi ya kyaki oba kubenzikiriza ab'eddiini. Obwo obufuzi n'obukulembeze bubasibwa Katonda. Kati bwe tubala abalamusa awo we tuyimiridde weekiri mu nsi kyali kiwuliddwako nti waliwo abawagira abasajja bawase basajja bannaabwe nga nekyaki ekiwagira kaya atusingako okunoonyereza bino anakyongerezaako naye nze nzikiriza nti weekiri ate Ssemalulu ye tanoonyereza. Waliwo n'abakitaddemu omukono bandibanga waliwo n'aba bakiikiridde mu kyaki ekyo bwenkiwulira. Sebo obuweereza obwo obukulembeze obwo buba tebuvudde wakamwa kulekanga bwakikwangala. Okay, waliwo omulala bwenfuna obufuzi obw'obuyinza nga nabo bwegattira ku kintu ekifaanawo ekityo bannange kankuwa ekyokulabirako. Bayibuli egamba nti abaana bassengamu ekitiibwa abazadde mu Mukama waffe. Era omwana Bayibuli negamba mu ngero nti atakwata mukko gwe kukangavvula mwana amutta. Ne wabeerawo obufuzi obugamba nti omwana takoonwako ddembe lya mwana oba oyingiridde eddembe ly'omwana bw'omugambako bw'oti. Abo bakulembeze abava wa sitaani. Omwana yalina eddembe obwosebe omwami mulanzi sijje wagane tuleke kuyita bbali. Ekyo nakyo kiba kikyamu. Katonda n'agamba nti abakazi muwulirenga bammwe buli mu nsonga. Abakazi oba omukazi? Bawulirenga babbaabwe. Sigambye abakazi bagonderenga bbaabwe. Nedda temwefula balowooza nnyo mulumba. Abakazi muteekateeka ya Bayibuli bateekwa okugondera babbaabwe. Kitegeeza bw'aba omukazi agondera bbaawe. Bwe baba abakazi baba ne babbaabwe bangi. Abakazi bagonderenga babbaabwe. Buli omu bbaawe. Naye n'ensanga olwaleero bw'ensanga olwaleero nga omukazi takyawulira bba ng'alina n'eddembe erikola kyayagadde yadde mufumbo. Obufuzi ne bumuwagira oba obukulembeze ne bumuwagira. Obwo buba bukyamu. Era bwe wabaawo abagamba tulina omwenkanonkano kandowooze nti bya bufuzi naye ewa Katonda omusajja aba n'enkizo ku mukyala. Tugenda kisanga mu topic ejja. Anti oli mu kunsima topic eddako oli kubisima. Katono nnyo maliriza bwenti siri musiraamu naye buli munzikiriza kisoboka okubanga kyekituufu kuba ne mu Kulaani sula ya 4 aya ya 4 ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqtu min amwalikum. Abakazi mukakkanengako nga mugondera babbammwe. Bayibuli kye yayogeredda kubanga Pawulo yasomesa abasiraamu bano agenda ebuwalabu n'atwalayo enjigiriza eno mu Befeso wali ati Pawulo agenda ebuwalabu bw'amala okuyitibwa bw'agenda ebuwalabu enjiri gye yabunyisa bano tebalina we bajja aya eyo baagijja wali mu Befeso. Kale waliwo omulala awakanya nti waliwo obusi kubanga bano bo batugamba buli bufuzi bwonna agwe tolina kyogenda kwogera kubanga okkiriza nti buli bukulembeze buva eri Katonda. Ndi ku bana abaali bagamba nti waliwo obukulembeze obuva ewa sitaani era nga beŋŋamba mutuwe ebyokulabirako ndyoke nkwata amasimu. Bw'osoma mu Matayo essuula ya 4 8 lugamba bwe luti Matayo essuula ya 4 ate Setaani n'amutwala ku lusozi oluwanvu ennyo n'amulaga ensi z'obwakabaka bwonna abali mu nsi n'ekitiibwa kyazo. Ani alaga? Setaani. N'agamba nti ebyo byonna
byonna n'abikuwa bw'onoovunama n'osinza ani abigabye Ekyali kiwaani olowooza. ng'ani alina ekiwaani Sitaani yali asiba Yesu. kakati bwabanga asiba ekiwaani waliwo obukulembeze obw'ekiwaani oba obusibi bw'ekiwaani munsi bwawusibibwa kiwaani kitegeeza buba bwani obw'ekiwaani kakati njagala mbategeze nasimbula olunyiriri oli lwalize nti kansonga president kabaka paapa mukulembeze kaabe wange waddiini kaabe wawa olowooza omutwe gwe bwe guteekebwa mu bukulembeze gwawuka ne guvaawo naba nti alina kirala kyafuna ebintu ebimu akemebwangaani ganze kyova olaba waliwo eyatagala era n'erinnya nga yenta kakati ebikeme abantu ffenna Katonda yatona ne tweyiiza tubeere n'obukulembeze bwe tuweteerawo bwaffe si bwakala democracy kivudde bantu dimo tekitegeeza Katonda kakati democracy kunyigiriza batono yegundi enyangu wina oba atya onyigiriza bano abatono okategedde ye democracy so nga Katonda baalaba birala kakati yenna ali mu bya democracy ffeffe tweteereddewo kyaffe omunaala gwazimbibwa gwe wagweteerawo Katonda yakuteekawo kibali kyaffe kati gwe bw'otandika okukisibako Katonda gwowaba. God is going to establish a kingdom eyiye era ng'omukulembeze waayo tumumanyi Yesu kyobola babamu bamukuba tunga mwana wa Katonda Katonda tazaala okategedde kubanga amaanyi forces ziri bbiri gwe bakuteeka mu ntebe ey'obukulembeze tukuvunaana okuba n'eddiini yo bwe mba ntudde mu mmotoka enzikiriza yange tekitegeeza nti emmotoka eyo efuuse enseveniside naye abagira banga enseveniside kubanga tejja kubeeramu sisuubira kusangamu mwenge mu mmotoka y'omuseveniside era sisuubira nga oli afuuse mukulembeze oba ekigodo tekisobola kubeera ekigodo kisange nga kiri muki mu mmotoka y'omuseveniside era okisange mu state house mwendi nga nze president kigodo ekyokubiri bw'obeera mu ntebe y'obukulembeze tojja kugamba nti country ogifuule nzikiriza oba church nowe okujjako sharia ne bweba sharia tojja tufuula era olaba mu sharia eri babagamba muwa omusolo bw'oba tebakkiriza kubeera baki basiraamu bawe muki bakole ebyabwe mugiyita jizia bawe ebyabwe era ekyemmanyi eri bawa omusolo ne bali ebigodo bamala okuwa omusolo ebigodo ne balya ne basika omusolo mubuwerabu ekigodo n'osika n'olya kubanga nga terya kuba ku mukono si kunyumirwa nnyindo era nzisigirya naye mmanyi owulidde kati olwaleero ng'oli mukulembeze obuzibu twaddira bye tweyiyiza ne twagala obyambaza ebyokukkiriza oba eby'omwoyo oba ebyenzikiriza okitegedde Church of England nebamala omukulembeze custodian waki w'eddiini eyo
kabaka kati king luli abadde queen n'abakyala kati kabaka kati polisi zaayisa ne tuzirowooza nti zaaki kumbe si kyo kati olwaleero bayisizzaaki bali ebisiyaga n'omukulembeze w'eddiini naye nagamba tekirina buzibu era naye muki kali ng'ogamba ti eyo katonda ye bw'atyo katonda tayagalangako bwakabaka wetugirira ne tugambanga gundi mbwi Sawulo bantu be bamwesabira nabo bafaananeko ng'abamawanga amalala n'abalabula n'obalabula nti ajja bakuba kibo ajja so omukulembeze ava ewa sitaani oba mu bantu akuba kibooko ne bwabanga kubanga teri muntu sitaani gwe yatonda naye abakulembeze fe tubeeteddewo ne tugani mulanzi tukolere tuweemu mbeera ze mutwale otukuba bonna be twalonze gwenjagala olabe ono mu Kampala olwamaze okugaa nti akalulu kakoze eki minisita yagambye ati boda abatembeeyi muveewo naye luli abadde asobola okyogera ye democracy akimanyi mu myaka 5 tolinawo omukwatirako kakati kabeere president tugenda kubanga tukola will constitution erigotire eriddimo abantu era enkya nakakati twagala tugikyuse osobola okukyusa Kurani nekyaliyo ekyuka yakyuka wano olwaleero ono teyandibadde mu Uganda watosobola kutuukiririzaamu busiraamu mu Uganda tosobola yalina okyuka tekyusa olwo oba tebagende tebakole kituufu kati oli musiraamu shariya tosobola gituukiririza wano kati okyali musiraamu otuukiriza shariya nga tetosobola gituukiriza mu Uganda ate nga nze nsobola okutta omulamu bakugambye abbye mutemeko omukono omutema obuyinza okutema kwe aje tebakubbangako mufuti ow'obuyinza mufuti waki si mufuti ani mufuti gye mulala nedda ku muntu abbye mu shariya emugamba etya ani amutemako omukono ekiriwa shariya nga bwegamba shariya bwegamba si mufuti okay Sheikh Mazi nti kakikunnyonnyole abbye ashariku washarika omubbi omukazi n'omubbi omusajja kutulwako mikono ngani agikutula kakati abajulizi aba kasa wasuuka obujulizi nga yabba yabba ne bamutwala ewa hakimu w'omulamuzi omulamuzi omulamuzi nga ne bwaba mukafiiri mu shariya omulamuzi ne bwaba mukafiiri anti ono gyatugamba kakati omulamuzi oba kale omulamuzi omukatoliki tompaaza kakati bwamala okulamula nekikakasa nti obujulizi bukakasizza ddala ogenda kutulako omukono omulamuzi si atemako omukono ani atemako abaterekerwa babojjogera nti ono aziza omusango kati ebyo mu Uganda tebiriimu ekibuuzo omulamuzi aba mukatuliki kusembebisipeyo eyabalamula nti mufuti bwebajja si mubbi yali muki yali mukatuliki nga mukazi soko lindeko bakuwa wali bakuwa oguni information soko mu information abasiraamu bannaabwe bawaabira mufuti nti mubbi mufuti wa Uganda Sheikh Ramazan amumanyi ne bagenda mu kaguli omukazi n'atuula eri yalina muheezi n'asala omusango Sheikh akimanyi ono Sheikh Mazi n'asala omusango kyogamba haji tokimanyi n'asala omusango n'asala omusango nti mufuti si mubbi mwe mwalemerayo nga mugamba
kati bakugambako Sharia ye yalamulawo. gwe eyawaaba ew'omukazi Sharia. nomushariye kugamba nti mufuti aba mukazi kakati sebo katukwate empola atokwate kyempola tukwate empola sharia bwebanga Qur'an yekoze eki yeramudde kulamula kwa Qur'an ate Qur'an esobola okusinga Mufuti mwamutwala wali wa mukazi kati ali mu ya Qur'an kwa Qur'an ate esobola okusindika mu kulamula kwaki okwaki apa okwesi Tonali. bakolagana kisobagana kubanga ffe obusiraamu ddiini wa dawula dini wa dawula kitegeeza obusiraamu butambuliramu n'ensi era ekitera bukyuka tebukyuka bwe babutambulira wamu n'ensi haji kitegeeza buba bukyuka. ati Ensi okubukyusa ekyuka. tusuka nsi kukikyusa kugizza ku busiraamu nayebakyusa so si kutuzzayo kati Okay. kati lwaki mwawaaba ew'omukazi lindako mu busiraamu owaaba ew'omukazi nga n'amakazi omukazi mugamba amagezi gaabwe makendeevu mbivuddeko mugamba abakazi amagezi gaabwe makendeevu ono yabayita mbuzi makendeevu b'amagezi tebalina na ddiini embuzi yebasalira embezi nebasalirawo Okay. omukazi yalina embuzi Katono nnyo zisamusolo yagala gamba ki nze ngenda bazayo wali ku sharia oba ekola wano mu Uganda Nze we mwavudde nkyajjukirawo. Qur'an eno mugiraba kasita sharia kugiranga shuhadau abajulizi nga bamaze okuguma nti Ew'omukazi. era kiyapa sente 10 noli nagamba sente 10 noli nagamba sente Ate omukono gwa Mulungu kakati teguliiko. obujulizi obwo nebukola ki Nebukakata. kakati omulamuzi nagamba fakta omulamuzi oyo aba musiraamu abamusiraamu kati osoma Kati Qur'an lwaki mwe mwatwala ew'omukazi atali musiraamu eri abatemako emikono lwaki mwatwala ew'omukazi ate nga aba musiraamu gwe mugamba nti yapa yaliko bashuhada Soko linde. okuwaaba ze sigambye oli mwe lwaki mwawaaba ew'omukazi omukendeevu w'eddiini omukendeevu w'amagezi ate ne bagenda muki mu dawula mu ggwanga kati aye yamutwalayo No, Haji katuyambe. Haji Rubowa. Bwe kibanga Quran eraga nti mugende ew'omulamuzi. Omulamuzi ono nga musiraamu. Ate ogambye nti obusiraamu butambula bwe busika ensi nga bugize eri obusiraamu. Kati mu kuwaabira omubbi ono ne mumutwala ew'omulamuzi atali musiraamu ekyo kye muyita okusika ensi nga mugize eri obusiraamu. ensi yaffe Uganda. tefugirwa ku sharia naye abayudaaya bayombagana ne bagasalawo bagende nabbi muhammadi abasalirewo Abayudaaya. kakati be batuukayo badde ba Luganda n'abagamba nti ekitabo kyammwe kigamba ki ekitabo kyammwe mukireete mukiramule era kyalamula naye baali bakazi kyalamula ng'ate ku mulembe ng'ate nabbi muhammadi yali afukisa sharia ekitabo kyabwe ne kiramula era nagaa nti mukole bwe mutyo Baba kiramudde. obulamuzi bwonna obusinga amaanyi buba mu tawuleti era mu Qur'ani batugamba awo yatasobola kulamula Maliriza mulangira Kaaya. eŋŋamba kiri kati kitya munnyonnyola ti ki obukulembeze buno tuleme kuvunaana Katonda tuleme kuvunaana bali mu buyinza nti Katonda bali ku luyi lwa sitaani oba lwani nga ono gwe bakozesezza n'aga nti ebisiyaga bituufu gwe bakozesezza n'agamba nti Mariya kati ate yakola kino ate omwaka ogumu Mariya awosaba omuyitamu ti ate Mariya talina bulokozi talina kifo mu bulokozi Bwe bagamba. kakati ebyo byonna omuntu asobola okuseerera n'ava ku mulamwa naye nga buli gwe bataddewo kyaffe kyawano nga bwe tulina kati gwe bagambye ndi nootudde mu ntebe eyo kya Katonda
oba nteekateeka ya impact eyawa katonda obwawe katonda mata nedda lwaki ogereza kunze gwe okubeera kyeyamaani kya sitaani oba kya katonda era bayinza okwera so bano basitaani basitaani ate sitaani nze nfugira mu sitaani kati basobola nogata oyo atukulembedde bubi kati vaawo era wano we twali tuddako nababuuza bwemba nga tewaliwo alina kyafunyeemu nga protectinga gain anzijeko naye ati kikyamyaka kale era bino byaffe byawano gwobalooza wakyeyamaani bwemba siri oba ndi kirimu naye nti kubanga oli kyeyamaani kati bakuwade ebyeggulu ebyeddiini yange birimu kyeyamaani ebyakatonda okulembera obulungi n'okuwa obulungi bakuwabe kino naye ssebo abantu tuvudde ku byatugwanidde okukola tukola ebitatugwanidde owulidde ne wenyigira mu kalulu n'otuuka okubba si kya politics eddiini bano gye bavuddeko gweoba oli mu katuliki oba oli musevenisi oba oli muki n'ogenda okwesimbawo tobba kati abba aba avudde ku mulamwa so si polisi ya gavumenti kubba si polisi ya kibiina kale essaawa ziri 11 bane mutukkirize tuwumulemu nkomewo nkwate ku masimu abasajja bano bannemesezza omulamwa gwa leero naye kale katujja tumalirize ensonga eno tulaba tunasobola ogukwatako katumulemu katono nnyo tumale ate tukomewo abatulaba bali ku Dream TV abali ku Doxa TV namwe abatugoberera abali ku Impact FM Radio Rasta Mayinja nze nga bwe ndaba ye program katudde yali amumanyi atya kyembuza mukiwulire Yesu yali akimanyi omukazi ono gwe yayendako oba yali takimanyi tekiri mu byawandiikibwa so Yesu yali tamanyi siteeka mu Yesu ndowooza kiyinzika okwanga naye ne mu kukimanya nze nziramu ne mu kukimanya Yesu kuba tewali kyatamanyi yamanya nti abantu bano abagende tumuleese ng'ayenda yamanya nga bamuweesezaayo bujja lwa nsonga teyalina gwe yayendako gwe bamuleeta naye ate Yesu n'amanya kyavaga nti atayendangako because Yesu yamanya nti abaleese omukazi ono bonna baakola ki bamwendako bo bennyini nnyini ate nga bakuusa nze nziramu aji anti mu kwetunda yeetundako yekka anti wamma mulanzi katudde mu lunyiri tuddemu muwali muweeka wempi tabuuza nti omukazi ono yali yeetundako kubanga statement emuleese eri Yesu bagamba tumusisinkanyiriza lubona ng'ayenda kaakati omulamuzi omutuufu yayenda kwani gwe mumuleese naye lubonawo okubyalwa katubakolole malaya yenna taba ayinza okuba malaya gwe tulabye oyo mukazi yali atumiddwa n'ekibuga Magadala kati yali tayinamu si mufumbo ekyo kimu kitegeeza yali mukaabonna ekolera jange nga ono koza asula kuli Eliyoti ono wa Eliyoti toyinza kusanga muwala Eliyoti bba nonga nti mukajjo oba mukasheka wabonna kakati Yesu yali ku luuyi ki yayinza okukwata ejjinja amukube kuba yagamba atakikolangako yakola ki ate teyamukuba kati yali ku luuyi lw'abatakikolangako oba yali ku luuyi lw'abakikolako kakati ye Yesu Kristo yali mu buyinza yali mu buyinza obwatuuka okusonyiwa ekibi ekyo omukazi n'amusonyiwa era oluvannyuma bamuvunaana buyinza ki obukoza bino okusonyiwa ebibi naawe oli Katonda kati gwe oyo ye Yesu gw'osimbye Yesu yali akolera mu buyinza muwalimu kyabuuzizza Yesu yali ku luuyi ki yali ali ku buyinza obutalawo nti ono yali wakuwa mayinja kituufu kuba yali akabawala ku buli musajja
nabano baali bamuwayiriza nti mwenzi kati katulabe bano ekyowenzi omukazi teyali mwenzi yali mukaba. Okay. Kati bano be bagamba bye batategeera bagende beebuuze mu bitabo kati batubulire Isa yali ki ku bibiri byogambye Haji Isa yali ki mu eyo embeera yali omu oba yali awagira oba yali tawagira omuntu gwe baleetera Isa gwe baleetera okulamula ensonga si Isa Yesu yajja bitabula Isa ali mu Kurani tebamuleeterako baleetera omuntu amulamule obuyinza yali tabulina yalina oyo Isa bannange temujja bikkiriza ekitegeeza Isa mu nsi yamenya etteeka Isa yagaana abantu okumukuba Isa yamenye etteeka Yesu kati tolabanga banjawulo kati oli abadde atukooya yakumenyako kuba ye yateeka amateeka temufaayo mwe mumaze okusomesa katugende ku kibuuzo ekyokubiri obukulembeze bw'ekkanisa bwawuka butya n'obwensi Ssemalulu ekyakisobola kakiddemu basebe ne banyabo obukulembeze obwensi bwo bubeera bwa kugabanya bya bugagga eri bannansi abawi b'omusolo nga Baluumi 13:6 bwagamba kimuvamu obusolo naye era obukulembeze obwensi bugenda kwali mu bikola abatume essuula 4 we bagamba nti abayigirizwa bonna baabanga kimu tewaliwo yeetaaganga era ne mudagano kati oli kutuleeta eno nga ogenze eddaala obukulembeze bw'ensi tubumanyi engeri gye bulondebwa gye bukolamu kati ndowooza ono kyayagala okutegeera buno obwamu obw'ekkanisa bwana ab'omuzikiti bajja tugamba mbadde nsaba mwani Ssemalulu sikulya kimuli olw'obudde ka nsaba nziremu kino mba nkoze bubi obw'ekkanisa bwe tuba twogera ku kkanisa obwensi balonda buyigirize bwansi okusinga baga nti olina bisaanyizo ki ebikusobozesa ogenda mu palamenti nti owaayi owa senior 6 oba owa university obw'ekkanisa osobola okuba nga tuli wa university oba tuli wa senior 6 naye bayibuli bweti beeyigiriza nkandeeta enyiriri 2 bikola batume essuula 6 ntandise n'olusooka obw'ekyaki butambula bwe buti awo mu nnaku ezo abayigirizwa be beeyongera obungi ne wabaawo okwemulugunya mu bakalinisiti ku Bebbulaniya kubanga bannamwandu baabwe baali ekisazeeko baali babafiisa mu kuweereza okwa bulijjo 12 ne bayita ekibiina ky'abayigirizwa ne bagamba nti tekiwooma ffe okulekanga ekigambo kya Katonda okuweerezanga ku mmeeza kale abooluganda mulonde abantu mummwe abasiimibwa 7 abajjudde omwoyo omutukuvu n'amagezi be tunaateeka ku mulimu guno naye ffe tunaanyiikiranga mu kusaba n'okuweereza ekigambo ekyo ne kisiimibwa mu maaso g'ekibiina kyonna ne balonda Sitefano omuntu eyajjula okukkiriza n'omwoyo omutukuvu kati kyembadde ngezaako okulaga nti ebya kyaki tutunuulira omuntu entambula ye engeri gy'alina enkolagana wakati we ne Katonda embala ye eri etya n'engeri gy'akwatamu ebintu mu kyaki oyo sebo bannange nze njogera ku kyaki
era ekyaki tebamala galonda muntu lwa nsonga ndala ate bamugamba basigale ku kikamba yagabe emmere Okay. omukulembeze w'eggwanga oba omukulembeze wa chaki era kyenkuwa bagambe baweereza omukulembeze w'ekyaki aba muki abamuweereza mumulonda mutya omukulembeze Era abalokole abakulembera ekanisa abalokole mubalonda mutya era ndeesolunyiribwa oba olwetegereza nkuddira muno olulala ngambye nina ennyiriri bbiri luno bwe luba lulemye okutegeerekeka nti nga ngenda ne ku lulala wayinza okuba anti kati omuweereza omukulembeze abamuweereza Okay, mulumba wangi buli muweereza mu kanisa y'abalokole yakulira ekanisa y'abalokole asobola okukulira yakulira ekanisa y'abalokole nze kankuwa ennyiriri ate oweereetera ennyiriri eziwerako ate nga obudde tetulina kankuwa ebbiri nedda obudde mbulina anti obudde bwe bubaawo Kino kansooke gye tulaga. bagalatiya bagalatiya essula 2 layini egenda kuba ya 6 egamba bweti ngenda kuleeta n'ebikola batume essula 2:28 naye abatenderezebwa okuba abakulu nga bwe bali kyekimu gye ndi Katonda n'asolooza mu bantu mbadde ndeeta olunyiri lwa Yakobo abatenderezebwa okuba empagi balonda 2 nga bakulembeze mu kyaki nga bwe bayise abatendereza okuba empagi abakulu ba kyaki kati bano ne balondebwa abooluganda naye babalonda batya nti abantu bano balina omwoyo omutukuvu kyekisooka nga bakulembera omwoyo omutukuvu kye bakola kati ne bassibwako emikono bagende baweereza omukulembeze abeera muweereza lwaki ne bwabeera wa wansi asobola okubeera omukulembeze lwaki mu buweereza lwaki kino kibaawo bikola ntube essula ya 28 olunyiri lwa 2 lugamba mwekuumenga mwekka n'okisibwa omwoyo omutukuvu mwe yateeka mmwe okuba abalabirizi okulundanga ekkanisa ya Katonda tagambye nti omulabirizi ajja kubeera mmwe sebo mu kkanisa kayobeera mulabirizi wa kkanisa kubanga ekigwa ku w'oluganda yenna ovunaanyizibwa okumulongoosa kati ekyo ndowooza nedda njagala mugattemu n'ekya Ssaalongo Nnyombi kuba yababuuzizza ennonda entuufu ey'omukulembeze kwa ndowooza awo we tuli abakulembeze tubategere mbatugambye naye oba ow'ekereziya oba ow'omuzigiti ennonda entuufu yeriwa Bebulani essula 3 olunyiri olusooka lugamba bwekusi kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo okuyitibwa okw'omu mulowoozenga omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gye twatula Yesu yemukulembeze asooka bano bonna abalala boolonze babeezi baweereza kwongera 12 Bebulaniya so Yesu akoma wali ku kukulembera okulonda ne kuba kwammwe ate gw'omulonda no tewali buzibu Yesu ye kulembere naye ng'oli ebiragiro by'otukulemberamu biva kw'oli era labayo ono nze bwe mbandiwa omukulembeze wange n'asobya ebiwaba kw'ono Yesu mujjayo kakati abayo kale naffe bwe tulina olufu olw'abajulirwa olwenkana awo olutwetoolodde twambulenga buli ekizitowa n'ekibi ekyegatta naffe kitegeeza omukulembeze bwe nwera okulonda talina kubaako na kibi naffe tuddukanenga waliyo omukulembeze nga talina kibi nga tumulowooza okuba nga talina emulowooza bulowooza naye nga aba alina kiraba anti kubanga oli yamukulembera era nga tutunulira Yesu yekka tutunulira Yesu yekka omukulu w'okukkiriza kwaffe omutandisi waako era omukomekereza waako kaakati nze owooluganda bonna okukulembera mu kkanisa tulonda tugamba ne tutula akakiiko kayitibwa nominating committee ne mutuula ne mugamba nti gundi kaatukulembera omwaka
naye olowooza oli amukule oli anti nga talina basinzira nga talina kibi kaya nga bo balowooza nti kaya talina kibi bo balowooza nze okuleka mwami mulamu anti kati katugende papa kabatubuulire oba faava anti katugende nayo ekisinziirwako mukkiriza akkiririzamu kyetukkiririzaamu okusoma kubanga tulonda basobola okusoma eyasooka okuyimirira n'asoma naye toyinza kuddira ataasoma nga muhamadi n'atukulembera kale tukomewo wano muhamadi ataasoma ate bamugamba soma nga ngende wa omukatuliki wedda tanayogera waali bannange mu studio omukatuliki wuyo mulaba ku screen naye mulumba Saalongo Nnyombi yabadde era abuuza ng'agamba nti era ekkanisa nga tugeze taata yabaddewo omwana n'alonde n'asikira ekyo nakyo eyo nayo ennonda ntuufu ya Bwakabaka nti ennonda ntuufu ate okwo kuba kulonda nti omwana yasikidde ekkanisa yansikirano anti ekyabadde akubuuza nti waliwo zibalaba ye kyabadde akubuuza leka kiddemu Saalongo Nnyombi nze mbadde ensuubira nti enyiriza ennalese zaabwe naye kanziddemu olwakadde kompadde bayibuli egamba bweti oddamu kibuuzo kya Saalongo Nnyombi nasomye olunyiri mu bikolwa by'abatume naye nyongerako olunyiri luno bagala ati Yesu labironywa olw'omwenda agamba bwati era bwe baategeera ekisa kye naweebwa Yakobo ne Keefa ne Yokaana abatenderezebwa okuba empagi ne batuwa omukono ogwa ddyo ogw'okussa ekkimu nze ne Balunabba ffe tugende eri ab'amawanga bo bagende eri abakomole kyokka tujjukire ng'abaavu ekyo ne tunyiikiranga mu kyo kanisa okulonda omuteronda lwakuba ono mutabani wa gundi naye kanisa eronda omuntu gwe bategedde nti entambula ye akulemberwa omwoyo omutukuvu byakola obuweereza bwe olunyi pointi ey'okubiri abajjudde amagezi osobola okusoma naye nga so ne bwaba mutabani wa pasita ng'alina amagezi olunyiriri lwa Temisewe ayagala okubeera omuweereza wa mukyalo ate obwo obuweereza si bukulembeze naawe ate kyogamba kati lwakize naleese kale kasobe tulire omukatuliki owejjokolera agenda tugamba owejjokolera wammwe kiri kitya okwogera ku nsonga y'omukulembeze ekyalondebwamu naddala ono wenzikiriza omukulu Kaaya ayogedde ku mukulembeze kabaka omanyi ewaffe mu kikatoliki naye bwoba otegedde kyebayita obukristu bwokristu wala ebikolwa byo bibeeranga ebya Yesu oba ebya Yesu biba bikristu ne bagamba nti wamma afaanana nga kristu kyava abeera omukristu oba omukristu kati oteekwa kubanga embalayo ya kristu oli mu kristu so n'ensonga efaana bwetyo nti Yesu yali kabaka yali kabona yali kabaka ekitegeeza omukulembeze ate yali kabona ekitegeeza omusaseredooti ate yali mulanzi ekitegeeza nabbiyo yabiri kati mu buyinza bwe yali akoleramu nga nyini buyinza era bwe bali bamuga nti ayogera nga nyini buyinza so singa abanyonyozi b'amateeka kati yali mu buyinza bwe naye bwe yali atandika entereeza ye mu bukulembeze obwo yali kabaka kabona era omunabbi wali nga amaze okuzuukira yagamba Peetero ng'amumanyi nti luli yamwegaana musajja wattu n'amubuuza onjagala okusinga banno lundanga endiga zange liisanga abaana b'endiga zange labiriranga n'abeera woosomye mu vanjiri eya Yowaana oba eya Yokaana essula eyo eri mu 20:21 etyo nga Mukama amaze okubalabikira so kati kiraga nti yalonda yasalawo n'asima mu buyinza bwe
kati ate ye ng'amaze okulinnya mu ggulu wabeerawo omwoyo omutukuvu omubeezi ate yaluŋŋamya bano abatume ba Peetero be yalekawo. So kati mu kulonda okuba kusigalayo omukono obuvunaanyizibwa ate tulaba nga Yuda bwe yeetuga ate Peetero yagamba tukube akalulu gwe kanaayokya. Naye nga mukuba akalulu ate waliwo omwoyo omutukuvu oba mwoyo omutuukirivu abaletera okussa ekimu n'aluŋŋamya. Kati mu kuluŋŋamya era bamaliza nga baga nti akalulu kookeza Matiya nadda mu kyaki. Olaba nga ate yo nayo nnonda ya bukulembeze. Kati okiraba nti mulimu emitendera endabo musobola okubaamu akalulu kati olaba nti baba balonda paapa bakuba kalulu. So nga ate bwe baba balonda bishopu wano tebasooka baga nti bakati bishopu Ssaabasumba anaakulira essaza ly'e Kampala ate kati bamale okukula balondeko anaagenda e Kampala. Wabeerawo okuluŋŋama ne beegayirira oluusi ne bagamba nti paapa alonze nga luli Yesu bwe yalonda Peetero. Kati olaba nti wayinza okubeerawo okwapointinga mu ngeri eyo nti wasobola okubikwa akalulu ate wasobola okubeera nga waliwo okuluŋŋamuga nti ono yagenda okukulembera ku nsonga bweti. So emitendera giba gyanjawulo naye ng'ekisinga obukulu ye mwoyo omutuukirivu. Ekyokubiri amagezi oli gayogedde galina kuba ga Bwakatonda. Amagezi bwegataba ga Bwakatonda nga amagezi gakukola bino bya kiki omwana akwatamu naye oluusi tebisobola kukola ki tebikola akalulu tebakabba mu kulonda paapa. Era ekyo nayo sinakikola bulungi kubanga kyetuyigirako kyekiri ekyamatiya. Era olaba nti bwe baba bulonze ne butatuuka ku bitundu ebirina okuba nti ono y'anaatukulembera bamaliza bagamba nti buno obululu bwe tukuŋŋaanyiriza babuyiwamu ekkala eraga nti tebutuuse ku bitundu. Kati bwe babyokya ekkala eri nevaamu nti wagwa bulaka baga tetunafuna mukulembeze muki ne baddamu. Kati olaba nti eyo temubaamu kukuba bululu na kubba era watekukubaawo obwenkanya. Kyova olaba omukulembeze ono Isaaya 3:2 oba omusomyeko yayogerwako bulungi nsaba mu nyombika yakole ki abadde abuuza ennonde entuufu. Omulanzi yayogera bw'ati nti ekiseera kirituuka walibaawo kabaka alifugisa obwenkanya. Kyobula ali badde bayogera ne ku nsonga y'omukyalo oli ow'amayinja. Yesu yalaga obwenkanya bayogera kuti walina okubaawo obwerufu, walina okubaawo obwenkanya, walina okubaawo amazima. Era olunyiri ludamu ne lugamba nti alifugisa bwenkanya n'abakungu be baligoberera amazima. Kati olaba nti mu bukulembeze obwo mubaamu amazima. Bwe gatabaawo nga bwe tuwulira abamu nti babalonda ne batuuza entebe ne bagiteekamu empiso waliwo bwe baali balonda saidi yeeyo oyindi bagati omukulembeze ffe tajja kutufuga ne baddira empiso ne bazisimba muki muntebe. Kati awo tewaba mazima tewaba bwenkanya taba mwoyo mutuukirivu. Kati ebyo biba so olaba nti olunya olwokuba luga nti buli omu kubo aliba n'amazima abagoberera amazima. Kati olwokwenduga nti buli omu ku abo aliba n'ekifo ng'ekiddukiro ekyogomwamu empewo n'okuwonderamu kibuyaga baliba ng'embiga gy'amazzi mu nsi enkalu y'eddungu. Kati bano abaana bano abaweereza badde boogerako bano ng'abagaba emmere babeera kiddukiro babeera bewogomero kyova olaba nti abantu bano baba bafunye embeera baddukira eri abakulembeze baaki b'enzikiza. Kati babaamu obwenkanya babaamu obwerufu babaamu amazima. Toyinza kusinga mpozzi eriyo enzikiriza endala ng'oyinza okuwulira nti akalulu tekabadde kamazima. Naye mu Kereziya emyaka gye mmaze kati gye nnina siwulirangayo nga baga nti tekabadde kamazima ku nkola eyabadde bweti. Era bamaliriza ng'ekintu kivuddeyo bulungi. Mulonda mutya Sheikh Ezisa Busolo abakulembeze bamwe mu muzikiti. Katonda yasooka kulonda musigire we ye Katonda yennyini yerondera obwe ate n'agamba awa obwakabaka kwoyo bw'aba ayagadde ate namma obwakabaka era kwoyo gw'aba ayagadde. Kati obona obukulembeze nga butandika bute Katonda asooka naawe obubwe obwo bwa Katonda babannabbi bonna bo tebalondebwa bantu
bannabbi balondebwa Katonda yennyini yakola ki katikirira va ku bannabbi katikirire no wansi mu makanisa ba muzikiti gwaffe majlisul ulama olukiiko lw'abamanyi lwe lutuula abamanyi abanye era Allah ye yabalonda abamanyi ani abalonda abamanyi babasamulu bababuna bulamu oge kasoosoma n'ofuuka omumanyi kati naffe twalikoko mu lukiiko lw'abamanyi naye mukyalo omu nangoba nangamba tugende ku muzikiti omukazi omumanyi nga yakugoba omukazi ayogera ku muzikiti guli omukazi nangamba bulijjo ojja wano sebo kumbe so abamanyi tekiriko kwawula oba mukazi oba musajja naye tera omuntu owulidde majlisi ulama bwe banga etudde etuulako abakazi oyo sheekh oyo yoli ali baba muzikiti guli muziki guli natulira ngo tukola ki twagala akole ki abeere imaamu ate wabbali omukyalo endanyini muzikiti guli abakazi bakirizibwa okuzimba ng'oli mukazi n'okutonera imamu gwe bampadde simwagala ng'ogwosinziira ku muzikiti gwo olukuŋŋaana lw'abamanyi lwe lutuula nga lukulembeddwa goba gugo bawulama abakulu abaguzimbidde Allah bayambyeko Allah oyo abeere sheekh oba imaamu oyo abeere spiri mufti oyo abeere mufuti oyo abeere ki kakati naye nga abasooka bali kati bo bano basinzirira ku kyabamanyi okugamba nti oyo zisabusolo yaba abasheeke wabalinankulabye bategeera sheekh oyo ti ndi mu kamera batandika kusoma yasoma ebitabo bimeka ebimukiriza okubeera seeka ne bamala kumulaba gyasibuse kati kaza bwesibuka Sheikh Abdulrazak Maulana masigo omukaaga owulidde neva mu Sheikh Abdulrazak Maulana alonda Muhammad ekyaddondo wa Sheikh Nanova kale ate ne ajani abali emyaka egiyiseko ajani Abdurrahman abel Madina ne Misri ni baba Sheikh natula ku majlisi ulama natulya ddala ku majlisi ulama era utagenda okuba kwekambiriza nga waliwo omu gwe tukoze eki nawe ng'ogoba nga nawe omukazi bwe yakogoba haji kayongereko nedda katono nnyo nga baga nti otajja kulengera oyo alina empisa katono nnyo mulumba obuzayi kale mbadde nsaba bwe nti oyongereza ku byazisabusolo nina katono kembuuza ayinza okuttaanya ayogedde naga nti Allah yalonda bannabbi nze nakawulidde mbadde nsaba taata okuyita mu ntebe ya chairman ne moderator tuweeyo ayemu nga Allah alonda Muhammad nti oli nabbi wange bannange ekya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva mu buto era jakuleta ojja gireeta kale togirina kati tofa togirina ali bannabbi osamulu buto kale kale kireete ku Sunday Qur'ani tekirimu muzinda ojja leeta ku Sunday bantu bakuwulidde eyo balizanji sebo nzikiriza ntumire moderator ndowooza olaba abantu bwe tukola omulimu guno ogw'okubeera n'ebigambo bino bya Katonda nga tubaganya ebirowoozo ne bannaffe abali yonna gye muli mbatumiddeko kati sebo ensonga ngitegedde bulungi naye wano bwe tuba nga tulonda omukulembeze wadde otegeeza mufuti omukulembeze gw'abasiramu mu Uganda oba wabadde otegeeza buli mukulembeze wa ssinzizo ono yababuuziza ennonda entuufu ey'omukulembeze mu muzigiti oba mu kanisa omuzigiti n'ekkanisa kitegeeza kulonda mukulembeze wa waggulu oba omukulembeze owansi kati gwe tandikira kuwa waggulu omukulembeze bwe tubaddeko wabaddewo okulonda obwa wansi n'obwa waggulu tubadde ffe tulonda pulezidenti ate abala yekka gw'obadde olonda abalala ne bakka kati nawe tandikira waggulu okkirire nange tandikire waggulu sebo bwe tuba tulonda mufuti buli musiraamu
ateekwa okuparticipatinga okulonda mufuti ne tulondera ku mizikiti gyaffe. Musinziira ku ki? Tutandikira ku mizikiti, buli musiraamu oba wakkiriza obusiraamu ne tulonda chairman waffe ng'alina ebisanyizo. Ekisooka ateekwa okuba ng'amanyi Quran, ekyokubiri ateekwa okuba nga musajja mwesimbu, nga si mubbi, nga agibwako hadithi. Agibwako hadithi. Oyo ye mufuti be balonda wansi. Kati bwe tumala okulonda aba wansi, abantu abo ne tubaweereza ku ttwali. Abafudde ku muzikiti gwaffe, ku buli muzikiti abagenda ku ttwale ne bakuŋŋaanirawo era ne beerondamu. Bo be beerondamu. Awo kati mu abasiraamu abangi muvuddemu mu kivuddemu, bano be mwasindise be batandika okwekenenula. Ne beekenenula awo. Kati bwe bamala okuva ku ttwale ne bagenda ku district ne balonze. District zamwe ze zimu n'eza Uganda oba ezamwe za njawulo? Ezaffe zibadde za njawulo. Okay. Zibadde za njawulo. Enonda ya Qurani oba ya Busiraamu? Y'ey'Obusiraamu. Y'ey'Obusiraamu. Si ya Qurani. Kati Qurani n'Obusiraamu enjawulo. Anti bweba ya Qurani tuwe aya nti mulonde bwe muti nga ffe bwe tuleese ennyiriri mu Bible. Aya kati. Okay, tebiriiyo. Kubanga ekyo nsobola okikuwa njagire. Kati bwe tuva ku district, ababaka be balonze ku buli district be bagenda ku kitebe ne bakola majilisi ulama manya olukiiko lwa General Assembly. Tabamiruka. Olukiiko olwo ne lutuula kakati ne batandika okusengejja bamaseeka abajja ne babalondamu nabo olukiiko olw'abamajirisi ulama ne balonda ne executive ne babeerawo. Kati abo bonna be batuula ne balonda mufuti. Kati eyo enambika okuyamba ku balala ne mulumba nga mwali bakuba bululu. So eyo enambika eringa bweri mu Korane mu hadisi oba nkola yammwe nsengeka ya sharia y'Abasiraamu. Sharia ebaawa. Obuuzaani. Sharia ebaawa. Sharia ebaawa. Nabi Muhammad yalondebwa Katonda Allah. Anti kyenabuuziiza ono kati yamulondera wa? Waliwo ayo oba hadiisi nga bamulonda? Allah aga Muhammadi ogenda ginoonya oli nabbi wange nkulonze. Allah alonze Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'amuwadde obwannabbi n'amugamba atandika okutambula. Ate tuwe aya. Okay, ekyo nga kiri awo. Kabogoza yabuuzizza bw'abanga Muhammadi yava wa Katonda okunywesa abantu omusulo n'okubaliisa jujju oba pupu oba empitambi entuuyo z'okuzinuuna obukolondolo abasiraamu okubutega ng'agize nabo ne batega bateganga hajja tugamba abamu n'okwesa. Kakati sebo nze bwe nagenda okukola hijja Makka wabisanga abantu babakuba kibooko okuva ku Kaaba naye ng'oli agiremeddeko alowooza nti awo wewali okukkirizako kwonna obaviirawo afe. Kati abantu bwe batyo be baali ku mulembe gwa Nabbi Muhammad nga bamaze okugamba nti buli ekimuliko kyabeeyi. Yes. Kati bwe basoma hadithi eyo ne bagamba kati kyebavanga bawulira ng'oli asika emimiro bagamba nti la hawla wala n'amira bali okwagala kuli okwagala okwo kwe kwabatuusa kwekyo okwagala Nabbi. Lwaki teyakigaana? Kubanga ekyamugaana okukigaana yalabanga abantu bano ajja bafiirwa. Okay, nga ye yajja bafiirwa oba Allah yajja bafiirwa? Allah yafiirwa. Okay, ye yafiirwa oba Allah yafiirwa? Nabbi yennyini yali abafiirwa kubanga abantu baali kubanga Allah agambye nti
bwe mwaba mwagala Katonda Eh. mugondere Nabbi Muhammad ate mumwagale. Olaba ayogerwako omuntu n'alwala ennyindo ye n'erwalako ogaana omusaali. Kakati ayinza ate mbadde mwami Mulanzi Hajji annyonnyodde bulungi naye mbadde nsaba hadithi ya 432 mu Sahih al-Bukhari 432 Muhammad yagamba eva ku Ibni Umar yagamba la taturuni kama taturul yahudi wa naswara Isa bni Maryam temunsukkulumyanga okunteeka owa waggulu ng'Abayudaaya n'Abakristaayo bwe baasukkulumya Isa. Kati bwe baba balwanira ebikolondolwa bye nga yagaana omuggulumiza n'omusuusuuta bano baali bakola kituufu ng'ate abalaba baali bakola kikyamu n'akola kiye talina yali abaagala tebamuvaako. Muhammad yali ayagalira abantu mu nsobi ensobi zitya kubanga yagamba temugeza kunsukkulumya. Akibabuulidde kati nze mmaze okubuulira nti bw'ona obuuka awo emanju ojja kusangawo ebikyamu ate era gwe n'ogenda okati nkukole ki Omuleka omukazi gwe yasituza endobo ani yamusituza? Ye yamugamba kugenda kuyiwayo mazzi oli n'amanya nti afunye omukisa. Okay. Nagati ogonywa munywe. Obukulembeze onaabuuza obukulembeze obuva eri Katonda bulekawo omusika. Obukulembeze mu Busiraamu bwakoma ku Muhammadi. Yatulekera basahaba bana. Yatulekera bana naye tebajja bagoberera. Kati ani aliko? Graham yaliko so gwe omukiri. Kale mbeyanziza bwe tudda wano guno omwezi abasinga bagulabira nnyo mu ngeri ey'omukwano. Bwe tudda wano tugenda kwogera ku bufumbo. Obufumbo kyeki n'ebintu ebirala ebigenda okubeera omwo gwe mwezi gwaffe guno gwe tugenda okutambuza Sunday eyo ejja. Kale kasita tukiwulidde wiiki ejja tutandika omulamwa omulala. Tubaagaliza akaseera akalungi mweraba.